Anyfic Media. Zari Hassan atabukidde abagamba nti ayagala omwana omuto yagamba nti akuze. Ate ye Right Honorable Anita Amongi wamu ne Moses Magogo bannwanisa bino byogeddwa Minister Namuganza. Ate ye General Kayihura kyaddaaki ateereddwako envumbo eggwanga lya United Kingdom. Mwasi mutanyo eyo kansulenti buli kimu kitambula bulungi nkuyegezi kyabakubira endoro Mukama Katonda akyabazise obulamu amanya muziko Alhaji Abdul Shafik Lwanga ntandise n'amawulire ga Zari Hassan onono atandise okubeera nga ate ategeka White Party egenda okuba ogenda kusomesa 22 kyadda kyasobodde okubeera nga abuulira bannamawulire nga omwana omukulu gw'ayina amanyikiddwa nga Shakib bwali omusajja omukulu era amuyita mwami Lutaaya. Kino kiddiidde oluvannyuma lw'omukulu ono okweyiwamu enzirusi abantu ne bamugamba nti Zari yagiggulidde. Ono nno avuddeyo n'abeera nga abuulira abantu nga Zari Hassan bwe yasobola okukyala mu maka gaba Shakib era bw'atyo ne famire ye nemusanyukira. Zari alina emyaka 42 ate Shakib alina emyaka 3 egy'obukulu era yavudde bw'atyo Zari n'atabukira abasajja nti bo nga bawasa abaana abawala abato naye ffe bwe tubeerako n'abalenzi abatoototomo mututabukira. Zari abantu bavuddeyo ne bagamba nti akola byambyone ow'obusa byakolera ewaabwe kubanga yandibadde afuna wa myaka gye naye ye avudde bw'atyo n'agamba nti ono yansanyusa sijja kudda mu bizibu byambivudde mu mbizeemu nga Namwandu afumbira omugumba omunafu kamere noono wange kubanga gwe nfuna naye emirembe. Ate ye Minisita Namuganza oluvannyuma lw'okutabula Parliament kyaddaaki kisobodde okubeera nga ate kitegerekeka yabadde ku mukutu ogumu n'avaayo n'agamba nga Right Honorable Anita Amongi wamu ne Honorable Moses Magogo be bamulwanisa. Ono avuddeyo n'agamba nti ekyamazima kugoba wadde tabulako kyakusuuza n'empewo ekusuuza eminyira naye nze ngenda fuba okulaba nga sirina kye bansuuza naye ngenda kubuulira abantu birungi ebituufu byokka abantu bano batandise okuba nga bakola. Jjukira ndi Minisita Namuganza yavaayo bw'atyo n'agamba nti bano eno bombiriri bafumbirwa mu bufumbo obumenya amateeka era ne baleeta omukwano gwabwe mu Parliament ekintu ekimenya amateeka ga Parliament. Minisita Namuganza buli omu yeebuuza wawe yajja obusongo naye tujja kuba tubitegeera. Ebimu ku byo yavuddeyo n'agamba nti Right Honorable Speaker yavaayo n'atiisatiisa eyali alina obbatirako omukono nti bw'ate akikole Minisita Namuganza yagenda okubeera nga ate afunamu kyajja okwejjusa. Ate ye General Kayihura ono nno amanyikiddwa nga Kezi Kayihura ateereddwako envumbo eggwanga lya United Kingdom bwe batyo jjukira nti ono yali omuduumizi wa poliisi okuva 2005 mpaka 2018 era ono nno kitegerekese nti avunaanibwa okutulugunya abannansi b'eggwanga lino Uganda okubatuusa ku bizibu ebitagambika era ono nno yasobola okubeera nga atulugunya abantu era ne basobola okuba nga bamugamba nti ekyamazima bana bakuwaga bajja kuvaamu era alabika akizudde nti bannange bangi nga tonnagwa wabi. Bangi basobola okubeera nga bamutuma asobola okuba nga akola ebikola bino ebyembyone neyeerabira nti omuntu agamba nti ojjanga n'olya yakuyita lubuna miryango nga bw'otava wowe. General Kayihura ono yava ku ntebe y'okuba omuduumizi wa poliisi y'eggwanga lino Uganda naye ne gye buli kati emisango gye tegivunda nti omusango teguvunda kakati Kayihura akyaziguddemu era okuva lwe yava mu poliisi y'eggwanga lino Uganda wekyategeereka nti ekyamazima w'osuula engabo olutabaalo we lukoma kakati kakajjootoke. Muziko Alhaji Abdul Shafik Lwanga beera bulungi weeraba.